Kadama TV mumanyi ensonga kati eriwo ey'okubeera nga companies ezibadde zireeta bakadaama ebweru bagamba nti batadde wansi ebikola paka gavumenti ng'emaze okwogera nabo. Mwawulidde omukyala oyo akulira we yayogedde n'agamba nti tebalina ssente zisasula renti, batudde emyezi 8 nga tebakola, tebakyalina ssente. Voice note eyo ndooza mwagiwulidde bulungi nnyo gye twawa playing eggulo. Gavumenti yeegamba musooke mulindemu okutwala bakadaama, tusooke twetegereze embeera y'abakadaama bano n'eyisa y'abakadaama bayisa batya, tusooke twetegereze ekintu nga kino. So abantu nga ne bavaayo ne bagamba nti batadde wansi ebikola, kyewuunyisa era kyobola nga bakadaama bonna bareactinze nti gwe otunuulidde gwe kiki eky'obutakola eky'emyezi, kugamba at least wali badde ng'olina engeri gy'onnyonnyolamu naye tewali nnyonnyodde mu ango ye ey'okubeera nga mmwe temukola, temukyafuna ssente, muyina amabanja. Ogamba emyezi 8 naye tunuulira kadaama ate gwe batasusudde myaka 2 tuba baleetera ne muwakana nti tekisoboka. Kadaama n'agamba mwaka mulamba tebansasudde, n'ogamba tekisoboka. Kino nsobola kiteeka nga Uganda landlord ayinza ogamba oyo agenze nga tasasudde mwaka, n'ogamba nti bya bulima ng'olaba tekisoboka, naye nga kisoboka. So bwe muvaayo ne mulaga nti nno mufaayo nnyo ku kyammwe eky'obutakola, ne mutavaayo kubeera nga muyimirira wansi oba ne muyimirira wamu ne gavumenti ne mugamba gavumenti kyogerako kituufu, tusooke tulabe bakadaama bano gye bagenda bali batya. Wabula gwe n'otunulira ky'ogamba lwaki tetukola, ffe twagala kusukuma bakadaama mutugaana ebikola tubitadde wansi. Nze ngamba temuli batuufu kubeera nga mukolagana ne bakadaama, muyina kubeera nga muva mu nsonga eno abantu abagisobola, companies endala eziri willing okubeera nga ziyimirira wamu ne gavumenti zirabe nti embeera ya kadaama erongooka, zo zigende mu maaso. Lwa nsonga gavumenti okuvaayo n'erwanirira bakadaama, nze ngamba mwate abali nnyo touch ne bakadaama, kuba ebizibu ebigwawo basooka ku mmwe, tebagenda aba gavumenti. Kati nga mmwe nalisuubidde nti nammwe mwalibudde ne mugamba nti bakadaama bano babonaabona nnyo, kuba tekigasa. Gw'otunuulidde ky'ogamba nti mumaze emyezi 8 nga temuweerezaayo bakadaama, wabula tutunuulidde b'oweerezaayo bali batya. Tunuulira abantu b'oweereza ebweru okugenda okukola bali batya. Totunuulira kya ssente, totunuulira kikyo kya butakola. Kugamba gw'oba olaze nti olumiriddwa nnyo okubeera nga gwe tokola, wabula n'olema okulumirirwa ate bakadaama bali b'osukumayo ne babonaabona, ne bamala emyaka 2 omwaka mulamba nga tebasasula wadde n'ekikumi. Kati gwe kikulumidde naye ate teebereza gwe gw'osukumayo n'akozesa amaanyi ge, gw'obeera mu ntebe weewuuba mu ntebe, ne bakusukumira message ne bagamba nti bannayo obuzibu buli bwe buti, obuzibu buli bwe buti, obuzibu bwe buti, ne mugamba nti n'ebintu bino si bituufu. Kati njagala mulabe nti mu gavumenti eyogeddeko bwogezi nti bannaye tusooke tuyimirizeemu tuteese, tenagamba nti no temukyaddamu kukola naye mugamba tugenda kuteeka wansi ebikola. Eyo si ye solution. Solution y'okugonjoola ekizibu si ekuva eri n'ogamba nti bwe mutakola bwe muti naffe tukola. Tewali condition gy'oteekawo na gavumenti, tewali gwe condition gy'osobola kuteekawo nga gavumenti. Gw'ogiteekawo ngaawo gw'olowooza waliwo abakuli emabega bakuwagaawaga, ne be bamu abagenda okuyita emabega awo bo bagende nga bakolagane ne gavumenti. Era waliwo omwami gwe nayagadde awo yayogedde naye ng'ali kaamu. Waliwo omwami simujjukira yabadde awo, waliwo omwami yabadde mu suuti yayogedde ng'ali kaamu n'agamba gavumenti bebe eyagala okwetegereza ekintu kino kesooke ekyetegereze, tujja kuddamu tukole. So ekyokuvaayo ne mutiisatiisa ne mugenda kuteeka wansi ebikola, tubeegayiridde mubiteeke wansi, ate bwe mubiteeka wansi temudda. Kino ekintu tolowooza nti muyina bwe muyamba, tewali gwe muyamba. Mweyamba ne famire yammwe naawe okubeerawo nti noobeerawo nga osolooza ku ssente zino bakadaama be mutwala. Tolina gw'oyamba. So gwe okuteeka wansi ebikola kulumya gwe nga gw'omuntu ne famire yo. Tekuyina gwe kulumya. Kadaama okubeera nga asigala e Uganda ajja kubeerawo asooka abeere e Uganda mu mbeera gy'abeeramu, kuba sijja gamba nti ffe abali Uganda tubonaabona. Tubeerawo mu mbeera nti tetuyina ssente zimala kubeera nga tweyongera mu maaso, naye sisobola gamba nti tubonaabona nga bw'onoolaba abaana bagenda
ku Bakadaama ne bamusibira eyo ne bamukuba. So wakati okubeera nga nva mu mbeera eno eri neutral ey'e Uganda eri awo siri bulungi ndi bulungi ne ngenda mu mbeera eri ewatali mateeka gye bagenda okumbonyaabonya, at least kansooke nsigale wano e Uganda musooke mutereeze amateeka ago then tugende. Nze nga nze kiba tekinkosa, nze nga Kadaama tekinkosa, wabula kiba kikosa gwe akitaddemu n'obusungu, kiba kikosa okubeera nga ogamba tetufuna ssente. So totunuulira kya ssente kuba watunuulidde nnyo ekya ssente nti temukola temusobola kusasula rent muyina amabanja. Ani abagamba mugeewole? Tewali yali abagambye kwewola ssente. Nejjukira nti ate waliwo Kadaama akolera emyaka 2 n'akoma wano e Uganda nga talina wadde n'ekikumi. N'akoma wano e Uganda n'atunda ne kaploti ke yalikawo asobole okusasula air ticket. So katweyongere ne Bakadaama bavuddeyo boogedde nnyo ku nsonga eno nga boogera ebigambo ebisongovu. Ate era nga si banenya Bakadaama kwogera bigambo bisongovu kuba omukyalo ono kye yayogedde kyabadde kinyiiza. Ensonga tebagigonjoola bwe batyo nti bw'otakola kino naye sijja kukola bwe kiti. Ensonga bw'ebeerawo ng'eyo ng'olaba ddala ata abantu gwe abaclients bo be batwala eri gavumenti eyagala egambe baneetukoleze tutya. Beera musanyufu. Ne neebaza n'omwami oyo yabadde mu suuti sijjukira amannya ge, ye yayogedde ate ensonga ng'olaba ensonga agitutte mu ngeri ey'ekintu kikulu nti baneetusooke tulabemu. Kuba yeno enkolagana gye tulina okubeera nga tukolaganamu. Nabagamba tubeetaaga, naffe mutwetaaga. Ffenna kino ekintu tukolagana ne gavumenti tugyetaaga. Tujja kukwatira wamu ensonga tujja gigonjoola kuba tukyagendayo Buwarabu. So omuntu atakisobola akiwulira nga kimuzitoweredde batulabire. Tujja kulaba olulala. Akiraba nti no Bakadaama balina okubeera nga nabo barevisinga ebintu bye baakola edda nti bannaaye tukoleko wano tukoleko wali tukyuseemu wano tukyuseemu wali mulindeeko akabanga tumale okwetereza then bagende tujja kutambula wamu naye. Katuwulireko Bakadaama bano biki bye baadde boogera. Halo Nyabuli Kadaama TV. Kubanga mu butuufu era nga bw'ogambye kampuni zeezo ezatuleeta teri n'emu yavaayo neeyimira negamba akama mbaya nze nnyina okutoba nange kanveeyo ndwane. Tewali. Ekyo ne kikwewuunyisa. Tunuulira embasi omugaso gwayo bannaaye simanyi nakumanya kugamba mu bino ebiseera omuntu bw'oba nga tolabikira kugamba bakyogere ntya onansonyiwa oluganda lwange lwakuyiiyaya naye ngezaako mu kaseera kano oba kwegamba ngambe nti omuntu olina okulabukira n'olaba akwagala n'olaba n'atakwagala kuba ddala mu butuufu ebintu embase bye yakola ddala n'omwana bw'atunuulira bw'ati ekintu embasi kugamba ekintu ekimanyikiddwa ekintu ekisookerwawo okugaba obuyambi nga tekirina wadde kugamba n'okwebuuza ku muntu yenna sooka oyingize omuntu omuwa obuyambi ebirala bigoberere nayaga Katonda muggulu n'ogoba abaana ate nga obagoba ate nga bw'obajja okufuna obuyambi nga ye embasi erina okubawa obuyambi erina okubabudaabuda n'obagobera wabweru mu Katonda muggulu ne batuula wabweru w'omulyango era n'otafaayo. Kati mu butuufu omulimu guba ki? Obazo kama niziggalawo ziggalemu tezirina makulu tezirina mulamwa n'obeera ku lulwo bana nafuna obuzibu n'akaba n'alaajana omuntu alyangobe yamugula ssente mmeka teriyasobola kuba ate bana batwagala era ne bateeka bagamanyi bagagendera kwera kasabira nga tomugambye gamba kutala doomanti webale kubanga otulwanirira webalire ddala oyogedde pointi bannange oyogedde n'ogamba omukyalo oyo nga teyavaayo ng'abaana balaajaana kati ku ssaawa eno lwavaayo atiisatiisa ku ssaawa eno lwavaayo Mr. Kadaama nze nabonaabona nenkubira woofiisi zange nga tezinfaako nembeera mu mbeera embi nga nkoze ntya nemmala wiiki namba nga sirya nga sirina kyakulya
ate nga nina okukola nga banyima ebyokulya neŋŋamba aba woofiisi e Uganda nga tebanfaako naye kati ku ssaawa eno kabakimanye nti naffe Bakadaama tulina omugaso. Weebale nnyo, weebalire ddala Mr. Kadaama TV. Mr. Kadaama gyebaleko ssebo, obulamu bugamba ki? Kansuubire oli bulungi, tweyanziza nnyo okubeera ng'ofuddeyo kuba otukubidde omulanga gwaffe ne gutuuka ku buli gwe kikwatako. Twalwana olutalo lwa COVID nga tuyise mu Kadaama TV ne tuwangula, ne tubeera nga twogera ku kya kalantiini ne tukiwangula, ne tubeera buli mulanga gwe tubadde tussaayo nga Bakadaama, abaana ababonaabona, abaana abasula ebweru, abaana abatayambiddwa, buli kye tuteekayo Mwami Kadaama TV n'osobola okipureyinga. Wabula ku luno bwe baba nga kampuni zitadde wansi ebikola oba nga gavumenti egambye nti nno Bakadaama ffe tugenda ossembayo oba Bakadaama tusooke tulindemu, Mwami Pulezidenti tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era tusaba babeere nga basooka bawummuzaamu Bakadaama okujja eno mu nsi za Buwalabu mpaka nga woofiisi zitegedde omulimu gwabwe gwe zirina okukola. Baana bangi bafiira eno ku mawanga nga woofiisi tezibayambye. Baana bangi bagwa eddalu olw'embeera. Boosi akutulugunya n'ogamba woofiisi nti bannange boosi atulugunya, n'otuuka ne ku woofiisi n'ekutulugunya, oluusi n'egaana okuyamba n'obeera confused n'otabuka omutwe n'ogwa eddalu. Abaana bangi bagudde eddalu lwa bintu ng'ebyo nga tewali abayamba. Naye twebaza Kadaama TV efuddeyo ku lwaffe, tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Wabula oba ziwummuza kampuni ebikola, Mwami Pulezidenti tukuba omulanga gwaffe basooke bawummuze kampuni okuleeta abaana eno mu Bawalabu, kampuni zisooke zeetereeze naffe batwongeze omusaala abakolayo. Ffe tusinga okwagala Bakadaama naye embeera gye tuyitamu n'obutayambibwa, tusaba gavumenti eveeyo ebiyingiremu etuyambe mpaka woofiisi nga zeetereezezza, embasi nga zeetereezezza, basobole okulaba nti no bakola ku nsonga zaffe. Tetugenda kukkiriza bannange kigasa ky'okubeera nga bayongera eno abaana nga n'abaliyo tebannavaayo, abavundira eno nga nabo bayitirivu, woofiisi be zitayambye bayitirivu, be bakozesa olw'empaka by force kampuni nga ze zibakozesa abaana abakola ku woofiisi Abannayuganda ne bakozesa abaana bannaabwe ku mpaka nazo nga mpitirivu. Twagala bannange kampuni zisooke zeetereeze, eggwanga liryoke liddemu okuleeta abaana eno ebweru mu nsi z'Abawalabu. Ne woofiisi nga tezeetereezezza, twagalira ddala basooke balindeko okuleeta abaana eno mu nsi z'Abawalabu. Tujja kusanyuka nnyo ensonga yaffe ng'ekoleddwako. Nze ffe tusinga okwagala okukola, okiwulira? Ffe tusinga okwagala okukola kuba tufunamu ssente, naye olw'embeera gye tuyitamu n'obutayambibwa, tubadde tusaba gavumenti ya Uganda etuyambe buyambi, ebeere ng'esooka egaana kampuni okuleeta abaana ebweru, basooke bayambe be balina eno bangi abatayambiddwa, ne bawaaba ensonga zaabwe ne batazikolako. Abaana bali mu woofiisi bangi, amakomera gonna gajjudde Abannayuganda, deportation zijjudde Abannayuganda, buli nsi yonna ejjudde Abannayuganda abanoonya obuyambi nga tebayambiddwa. So tusaba gavumenti ya Uganda ekiyingiremu, basooke bababaaninga okuleeta abaana eno mu nsi z'Abawalabu. Bwe banategeera nti tubadde ba mugaso gye bali, basooke beetereeze. Bwe banategeera nti tubadde ba mugaso gye bali, bajja kubanga babata baddemu balyoke baleete eno abaana nga bategedde ki kye bateekeddwa okukola, nga bategedde engeri y'okuyisaamu abaana, nga bategedde engeri y'okuyambamu abaana, nga bategedde engeri gye balina otufaako n'engeri gye balina otuyisaamu, ng'era n'Abawalabu bennyini bategedde engeri gye balina otuyisaamu n'engeri gye balina otuwaamu omusaala kuba tukola nnyo. Nze namenyeka ekifuba, namenyeka omugongo, saawa zino binnuma. Naye ne bw'ogamba woofiisi tekufaako, okitegeera. Bw'ogamba mukama wa kuwa panado
Panado talina kyakola nosigala ng'oli mbulumi n'okolera mbulumi nga toyambiddwa. So tusaba gavumenti taata ebiyingiremu ffe abayogera ffe tuli mu kintu twagala bannaffe kyetumanyi nti no tekijja kuyisa bulungi bannaffe abatannaba kujja balaba nga ffe ababoononera emikisa gyabwe tetuboononera mikisa twagala mugenda okujja nga kirungi nga kyateriira twagala mugenda okujja nga temubonaabona nga ffe bwe tubonyeebonye twagala mugenda okujja nga babayisanga abantu twagala mugenda okujja ng'omusaala baagwongeza ku mirimu gye mukola ng'omusaala baagwongeza nga mufuna omusaala ng'ogw'aba Filipini ng'ogw'aba Indonesia ng'ogw'aba Kenya ng'ogw'aba Filipayini ng'ogw'aba Ethiopia ng'ensi endala ezizo zikola naffe Bakadaama ezifuna ssente nnyingi ng'abayindi okiwulira Abangaali bonna bafuna ssente nnyingi okutusinga naye ng'ate ffe kola basinga ate nga tuli bayonjera bakama baffe batwagala okukamala okiwulira batandisa tusanyingisa contract ku mpaka batugirayo kati midumo gya mmundu nti sayininga contract londako okuwa passport yo okudda ewaka n'okubeera ng'osayininga contract empya olowooza lwaki bakikola lwakuba tukola bulungi ate nti no batwagala okiwulira naye batwagala tebatwongeza musaala batwagala naye bwe tugambako nti tuli balwadde tebalina kye batuyamba olw'ensonga bakimanyi ne bwona ogenda ku woofiisi n'obawaabira nti bannange baganye okumpa eddagala woofiisi ejja kudda ku sayidi yaabwe tegenda kuwuliriza gwe munnayuganda okitegeera n'ofuna okutulugunyizibwa eri boosi nga tolina gy'ogenda kuwaaba okiwulira nga tolina waakuddukira bakimanyi ne woofiisi era tejja kukufaako era tumanyi n'obbagamba bakama baffe nti kale kaŋŋambe aba woofiisi n'agamba mugambe bagambe era tebalina kye bagenda kukuyamba okiwulira kati tusaba gavumenti etuyambe ebeere nga ekola ku nsonga zaffe tunaasanyuka nnyo tweyanza nnyo tweyanziike agambye nti obukwakkulizo bwayisibwa tebeebuuziddwako ekiziŋŋamiza emirimu ekibaviirako okussa wansi ebikola nambu yatulidde okuva mu kibiina kino alambuludde twafunye ekiwandiiko nga kigamba nti bagenda kusumulula bizinesi eno mu mitendera naye ng'ekintu ky'okutwala abawala ebweru okukola mu nyumba kyo tekijja kusoboka ffe ne tuddamu nti engeri gyekiri nti bizinesi ezirinze okukola ku ssaawa eno yakutwala abaana bawala abakola ku nyumba z'awaka ekyetaagisa kyonna tukyasobola kukikola era oluvannyuma lunaku lwaleero kampuni ezo zigale ziromuzadde yenda omwana yenda alyeyo omuntu yenda ayagala okumanya ekintu kyonna ekikwataganye n'abantu beebweru okugenda ebweru tumukubiriza agende mu ministry ya gender labour and social development waliyo department budget externalization of labour unit ejjo bakwasaganya bana eje baliko ssebo mwami Kadaama mpulira odiyo gy'otaddeko mpulira nga ekintu kiri mu bwongo bwange kibutakula bannange ssebo nze wandi oyogera bannayo oyogeza obukakamu embwa oyo omukazi oyo yakafa olumbe emirundi gyonna abaana bali mu kufiira wano omaani abaana bameka bafiira Saudi Arabia oyo omukazi buli lunaku lwaki tavaayo embwa eyo siraani naganga banaye nze wandimpadde ennamba ye muvume wandimpadde ennamba yo omukazi ne muvuma oyo bannange mukama Katonda naye bannange ekyo ekisiraani ky'omukazi banaye laddu yakamwasa oyo omukazi leero abaana babonaabona abaana abali mu kufiira mu nsi z'abawarabu be bangi buli lunaku ziri awo ez'enjege be ziri awo zaasabye ziri mu Uganda zisirise kati guli awo gwasamba bagenda kuteeka ebintu wansi babiteeka wansi batulye amazzi nsonyi wanjogedde bubi naye Mr. Kadaama bannaye tulina ennamba n'ez'amasimu kati omukazi ng'oyo omukazi ataana kukwata ne bamwambula ne bamugajjambula ebisiraani ng'ebyo byebireka abaana ne bafiira mu nsi z'abana abantu abaana bameka bali mu kufiira mu Saudi abaana bameka bali mu kufiira mu Omani ne mu nsi endala ez'abawarabu naye nga buli lunaku basirise olwaleero ali mu kwasama bannange ya Allah yandiweereza laddu naye oyo omukazi Kadaama nze subhanallah nze saawa zino my hands are tight naye as long as I reach in Uganda nina abantu bemmanyi abali mu media am ready kufaafagana n'ezembwa z'abo abantu abayimiridde abali mu gavumenti nga abaana b'abantu bali mu kufa kampuni zibaziwulira
tebalina kye bayamba baana basirwala busirwazi balinganga amazzi